Nze siri mu kugamba nti yabba oba teyabba. Kubanga naye mwami Mpuuga tayinza kunnyonnyola. Lwaki awatali malwaliro beegabira miliyoni 5. Ekyo nakyo si kya magezi. In fact bw'oba okebedde politics we naye yajjanga agamba nti abasibira mu bbwa abalyake abaki bye yalinga ayogerako si Mpuuga ono bw'asanga oli wa 2011 Honorable Mpuuga ono basobola okwekuba ekigo yajja akola ki yajja naye avumirira abalyake abeegabanya abasibira mu bbwa parliament yamuwa ne banne ba commissioners kati be yali avumirira bo bagendanga mu banka ne bazimenya bonna wabaawo institution ebawadde waliwo ebigambo by'owulira nawe kennyini n'osigalanga amatu gakyakuwawaala kakati nno kansoke kuyiseko ekkongo katono nnyo ekigenda maaso kifumba mutuku abayekera ba M23 bakwatiddwa nga balinga bakwata enseenene jjukira nti bano amawanga agabateekamu ensimbi kuliko eggwanga erya Rwanda n'eggwanga eddala lyotegedde erisindikayo amagye kakati abakwatiddwa mulina okubeera nga mukimanya bano bannansi ab'eggwanga oba abamawanga ag'omuliraano n'eggwanga erya Congo kyannaku nnyo kigambibwa nti abantu bano abayekera ba M23 abakwatiddwa bonna bagenda kuttibwa buttibwa nga tewali kwebuuza ku muntu yenna oba olina omuntu gw'omanyi nga yagenda mu bayekera bano aba M23 kakati Congo bibi baabayodde nga abayola enseenene kakati nno bagenda ku firing squad biro byonna n'ebirala bingi byogenda okulya mukwano gwange mpuliriza video soko jimpere ekigalo kakati nze Eke Master mabega w'omuzindalo wabula nga ekigenda mu maaso mu parliament y'eggwanga Uganda nakyo kifumba mutuku kakati nga bwe nakunyonyodde nti General Muhoozi Kainerugaba yamaze dde okubako ennatte eggwanga erya America n'amawanga ago agatambula n'eggwanga erya America mu parliament kifumba mutuku abasajja bafuuse ekyonga ku Honorable Joel Ssenyonyi ono nga leader of opposition abantu bagamba temuyina kugenda mu parliament olunaku olw'enkya nga abasajja bayisa etteeka erya Marshal Court okuddamu okubeera ng'ewozesa abantu ba bulijjo wabula Honorable Joel Ssenyonyi agamba tulina okubeera mu parliament olw'ensonga zogenda okubeera nga owulya kakati nno abantu batabuse abantu bafunze ekyonga wabula njagala nsooke nkuwe ku bantu bano katono nnyo ampuliriza owulya ebigambo kakati nno ate tukomewo bano be ba NRM abadde Entebbe ewa Mwami Museveni nga bateesa ku tteeka lino lye bagenda okuyisa olunaku olw'enkya abaka ba NRM be twalonda oba be mwalonda be bano ababaka abaddeyo nga bagenza okunywa caayi ebivuddeyo ampuliriza sooka oliye enkomewo kakati nno jjukira nti bano bawo badde obukadde 10 ku lw'etteeka liri eryayisibwa ery'emmwanyi kyokka nga kigambibwa waliwo n'abalala babwa ensimbi basolokera nga bateekamu omuliro okuyisawo kino ekyamagye kyannaku nnyo nti ensi yaffe tutuusa okubeera nga tugitunda abantu be twasindikayo kututeeseza kakati bakkiriza bukkiriza wabula bino byonna nga bigenda mu maaso mukwano gwange amaziga gategeke kumpi kansoke nkulaga ebadde Entebbe owulira ebigambo ababaka abava mu kibiina kya NRM olwaliro basiibye mu kafubo mu maka g'obukulembeze bw'eggwanga nga beegeyamu ne ssentebe w'ekibiina kyabwe ku nsonga enkulu ezikosa eggwanga bano bagenza okugenda Entebbe ng'olunaku olw'enkya Parliament eteekateeka kukubaganya birowoozo ku nnongoosereza ezaaleetebwa mu bbago ly'etteeka UPDF Act 5 ekireesewo endowooza nti bano bandibanga bagenda kukkaanya ku ngeri gye bagenda okusalawo nga ekibiina kyokka nampala wa gavumenti mu Parliament Hamson Obua agambye nti mpawo kye bagenda kugatta ku nnongoosereza za bbago lino kubanga okusalawo bakukola dda era bonna ng'ekibiina bakuwagira ennongoosereza zino musasi waffe abaddeyo ku Parliament era biibino byatujjiddeyo nga banekanikanidde mulanyiza ekibiina kyabwe abaka okuva mu kibiina ki NRM bakedde kugwa mu ddene okwolekera amakago wa Pulezidenti Entebbe bawayemu ne ssentebe w'ekibiina kyabwe era omukulembeze w'eggwanga lyattu Uganda Yoweri Kaguta Museveni bano basaliddewo okugenda Entebbe olunaku olw'enkya Parliament esobola okubaganya ebirowoozo ku nnongoosereza ezaaleeteddwa mu bbago ly'etteeka ery'amagye UPDF Act okuddamu okuwa kkooti y'amagye obuyinza okukozesa abantu ba bulijjo ekyetedde abamu okulowooza nti oba oliawo bano bandibanga bagenze kugatta bwongo kwote bwe bagenda okuwagira ebbago lino nga lituuse mu Parliament eyawamu kyokka nampala wa gavumenti Hamson Obua agambye nti batutte okusisinkana mukama waabwe kwe kwogera ku nsonga ez'enjawulo eziruma eggwanga. Now we can only confirm that the matters that will be discussed will be of strategic and national importance. Ono agambye nti bagenda kufuna wadde akadde akoogera ku nnongoosereza mu bbago ly'etteeka lino ery'amagye kubanga zino ensonga bazoogerako dda era nga mpawo kigenda kulemesa kuliyisa. The NRM has never been scared. This country recalls that it is the NRM that has brought about stability and nothing really scares the NRM. It is just
part and parcel of implementing our own rules of procedure to generate consensus in case there are issues that would require consensus to be generated. Atugambye nti yamaze okukunga ababaka ba NRM bonna okuba omupunja olunaku olw'enkya bw'owagira eky'okuyisa ebbagula etteeka lino. So the Parliament of the Republic of Uganda is only fulfilling its constitutional obligation of making laws, in this case in line with the Supreme Court decision that was passed recently. Amu ku bakaba na NRM betwogeddeko nabo bagambye nti kitono kyamanyi ku kibayisizza entebe kale ng'ebisigadde byonna bakubimanya nga batuuseeyo. Eyo twagimala twaliyo ne tugimala ate tuddamu recommendations zaffe zonna ze ba implementing wano izikyenda. So eyo si nsonga lwaleero nno. One is the issue related to budgeting. The second issue is related to elections of the structures. The third issue is related to, of course, the current law which is coming on the floor of Parliament related to the trial of civilians in the Army Court. Olunaku olwaleero abaka batula ku kakiiko akagatte akekennenyeza ebbagula etteeka lino UPDF Act basibye munyonyo nga bawandiika alipoota gye bagenda okusomera Parliament olunaku olw'enkya n'oluvannyuma bakanyika wayo ku kawaayiro mu bbago lino nga terinayisibwa. Kakati nno ebyongo omaze bitegeera obanga omaze biwulira kakati nno ekigenda maaso mu Parliament nakyo kifumba mutuku. Kakati nno abasajja n'abakazi abali ku ludda oluvuganya gavumenti naddala abo abawagizi b'ekibiina ekya National Unity Platform ampuliriza oba bayite bannankyukakyuka kakati bano bafuuse ekyonga bafuuse tabbu era nga bano olulimi batandise dda okujjayo olulimi olukambwe nga balolekeza owekitiibwa ennyo Honorable Joel Ssenyonyi. Bano ekimulanga kwe kubeera nga olunaku olw'enkya nti agenda kukwata ttiimu yonna ey'ababaka bali kudda oluvuganya gavumenti agitwale mu Parliament. Kakati olwo etteeka lino ligenda okuyita nga nabo mu Parliament mwebali. Kati abantu bagamba nti kyannaku nnyo okubeera nga ababaka baffe be twalonda babeera mu Parliament kyokka ate amateeka ge tutayagala ne gasobola okubeera nga gayisibwa. Kati bano bagamba nti tekiina kye kitaasa tekiina kye kigasa ne bwe tunaabeera nga mu Parliament mweru tuli etteeka lino lijja kuyita. Kati abantu bonga abawagizi bagamba nti enteesa yaabwe abantu bano abaffe tebandibadde mu Parliament mbu kubanga kijja kubeera nga kiraga ekifaananyi ekibi ng'etteeka lino liyisibwa ery'okwagira kkooti eno ey'amagye okukozesa abantu ba bulijjo kyokka nga bannaffe bangi oba oliawo bacomrades abaasibibwa era nga n'okwozesebwa bano batwalibwa mu kkooti ey'amagye. Kati bano bagamba tekiina nnyo mugaso tekiina makulu okubeera nga ababaka abawakanya etteeka lino batula mu Parliament. Abasajja bagamba nti ababaka baffe bonna bandyekandazze ne basigala ewaka nga batudde. Kakati side eriko oludda lwa opposition nesigala nga nkalu. Kati bano bandigenza okuyisa etteeka nga bagamba nti etteeka lyayisibwa majority naye nga minority report teriiwo kubanga bulijjo kibadde kijja kyeragalunye nti majority badde bajja bayisawo amateeka kyokka nga minority babateekayo report nga bagamba nti baganye. Wabula nga bino byonna okugenda mu maaso mukwano gwange atugoberera nga video maze okubeera nga ogiwa ekigalo abasajja bagamba mbu ekisibizaayo ababaka baffe abali kudda oluvuganya gavumenti mbu nabo bandibanga baalya ekyoja mu miro. Mwenna mujjukira ensimbi ezaagabwa obukadde 10,000 kakati zino nga zaali zakubeera nga bawagira etteeka ery'okuwaayo emmwanyi okutwalibwa. Kati nga mu tteeka eryo eryaweesaayo obukadde 10,000 kigambwa mbu nali ne ligenda okuyisibwa olunaku olw'enkya mbu essente ezo baazigatta wamu basobole okubeera nga balya lumu eziwedde ez'emmwanyi na zino ezigenda okuyisibwa ez'ekkooti ez'amagye. Kati nga bano bagamba abantu abawagizi ba NUP n'ab'enkyukakyuka bagamba obabaka baffe okulaga nti tebaalya ssente eza mwami Museveni okuyisawo amateeka gano aganyigiriza abantu bano bagamba Parliament bagifulume ababaka baffe bafulume Parliament olwo mwami Museveni wanga yabawa ssente zimufe. Naye bano bagamba nti ababaka baffe bwe banalemera mu Parliament kyeraga luwatu nti nabo baali ensimbi bagende bateekewo nga kiguumaaza nga buzaabuza naye nga nabo mbweteeka baliwagira. Kati ebigambo bino bikulu sooka obiwulyeko ate nkomewo mukwano gwange. Jowero ojjukira nga otuteera akatambi k'ababaka baali bagenda okugabana ssente nga tewaliwo n'omu gwe tusobola kutegeerako wadde omu. Olowooza bwe twasirika twali basiru twali tubalinze wano. Ojjukira nga ofulumya amawulire breaking news nti ababaka bali mu kwegabanya ssente. Ojjukira nga ogafulumya
ojukira nga mutufera ne muwanga kivumbi mbwa abaka bataddeko omukono bonna nga batafunye ssente ne mutufuulira ddala abasiru mulowooza tetutegeera eyo parliament nzigule tugenda kufuulamu famous mutumanyidde ggwe ekimala kubeeri tulinayo ebifo byaffe tulina okwogera yu Jawero agwe si maka ga nnyoko na kitaawo okitegedde agwe si maka ga nnyoko na kitaawo ffe tumanye ekifo eyo gwasoosa okubeera omwogezi ow'omumwa omunene mwagala tumanyira tukusigambye ekintu kitono nnyo tetubaagalayo mbwate international community ate era bajjaddiisa tukugambye ekintu kitono nnyo tetubaagalayo mu ddeeka okujjako ng'oba walya ssente ng'olina zisasulira tewali asobola kukaka kugenda mu parliament oyagala tugamba nti buli kadde olutola parliament olubayo mujjula buli mubaka akiikirirwa ku luno lwotasobola kireka okimanyi Jawero Ssenyonyi mwalya ssente z'eggwanga mulina okutuuka w'okusasula etteeka lya Pandagaali liyite ku buli munnayuganda nga mmwe muliwaniridde okuyita nti liyise mu nkola ya demokrasiya bannayuganda batandikenga okukwatibwanga ng'ebinyonyi bateekebwa ku mmotoka enkero ogende mbwogenze kulaba ba Edi Mutwe mutuyita basiru bwe kiki tubalaba buli kye mukola Jawero Ssebo ne ttiimu yo muli ba opposition mukama waffe bazzenga agamba ye nga bosi waffe ali ku buzibu nga muyina omululu gwe mutumanyidde nnyo busajja mmwe tubagambye mutuleekeeka ewuwo wawunya ggwe ewuwo wawunya munyiza mmwe busiraani mmwe tukugambye tuule ewuwo don't be stupid tuleka ani agenda okukima ewuwo baleke baliyise ffe twagala baliyise nga be balyeyisirizza teeka lyabwe be babireeta okujjako nga Jawero mwalya ssente mwalya ssente za Museveni please temusiriwala mwalya ssente zaffe ez'eggwanga mutuyisize etteeka erigenda otuteekangesaako Pandagaali tosiriwala ate ovaawo ku makya busimanyi tugenza kusinkana baganda baffe ba Edi Mutwe bino bye mwasiriwazanga mwabisiriwazanga bazadde baffe tutegeera tukugambye temugendayo waba ina powers eziriyisa baliyise bwe liba libalemye well and good ffe kyetubadde twagala bwe baba baliyisiza nga temuliyo ffe tuba twejjeredde omusango kasita muyingira parliament ne baliyisa that is democracy ya Museveni gyasomesa gyabasasulira okumupromotingira eri ebweru ne mu bantu bonna bagamba nti twaliyo dictatorship asigale ku bwalongo serving leader tuwere tetuli basiru ssebo kati bino byonna nga bigenda mu maaso nga bannankyukakyuka bagenda mu maaso n'okwerumaaluma ng'obwana bw'enjala kaakati nno tekirobedde ate abasajja abali mu NRM okulaba nga bo balwana kulaba nga beegatta wamu nga kitole basobole okubeera nga batweŋŋanga bino bingi ebigenda mu maaso ne bifaanaganako nga bino mu paalamenti y'eggwanga Uganda nga tonaba kubeera ng'onenya oweekitiibwa ennyo Honorable Jawero Ssenyonyi olina okusooka okumanya lyo etteeka ligamba ki ababaka bonna abali kudda oluvuganya gavumenti bwe banaagaana okutula mu paalamenti kiki ekiddako ekyokubiri omubaka okugaana okubeera nga tagenze mu paalamenti ampuliriza nga tewali nsonga zonna kituufu asobola okubeera nga amiisinga omulundi gumu emirundi ebiri waliwo emirundi paka ku mirundi nga 10 n'okusabamu katono nnyo gy'alina okubeera nga annyonnyola lwaki entuulo ezo zonna abeera azimiisinze wabula kino tekiraga kifaananyi kirungi ababaka bonna abali kudda oluvuganya bwe bagamba nti bavuddeyo mu paalamenti ne badda ebweru wa paalamenti kyandiraga ekifaananyi ekibi n'ekyokubiri etteeka ligamba ki era abantu bano bonna okubagaana okuyingira oba ekinaba kye baganya okuyingira ddala banawa nsonga ki kubanga ne banaba tebayingidde etteeka lyakuyisibwa ne banaba bayingidde etteeka lyakuyisibwa kubanga majority be bantu bali abali side zeeri wabula abantu bano njagala mujjukire tubasindika mu paalamenti kugenda kubeera nga batuteeseza abaffe bwe banaagaana okubeera nga batula mu paalamenti etteeka lino ne liyisibwa bajja kwekwasa butereevu nnyo nti etteeka lyaleetebwa abaludde oluvuganya gavumenti tebaaliwo mu paalamenti bonna y'ensonga lwaki twaliyisa oba oliawo tetwandiyisizza kubanga twasobola kubeera nga tuwulira ebirowoozo byabwe kakati nno nze omu ku abo abawagira Honorable Jawero Ssenyonyi ne ttiimu yonna oba sayidi yonna ey'ababaka abanyigirizibwa okugenda mu paalamenti kubanga situnnamanya lwaki n'ababaka bonna abatakolagana na Honorable Jawero Ssenyonyi ate be bamu kubavaayo ku mupika kati nti tetugenda mu paalamenti tolabanga wandi bawaka kodyo oba akabadi lwaki abatawagira Honorable Jawero Ssenyonyi bonna bamuyisaamu amaaso abamuyisaamu eggaali bulijjo abamulengezza abali kudda oluvuganya gavumenti lwaki bonna bagamba tetugenda mu paalamenti ffe bwe tuba nga tuli ku kituufu abatawagira regimu abatawagira Mwami Museveni
lwaki nabali bawa ensimbi betumanyi fenna betumanyi nti gundi tumumanyi alya mu lulime ne mu luzise lwaki nabo bapika Honorable Joel Ssenyonyi obutagenda mu parliament kakati nno gonna bakubeera ng'ovuma omusajja ng'omulengezza ng'omuyisa mu kamwa n'okumuyisaamu amaaso sooka weebuuze lwaki abalabe baffe baagala tubeere ebweru wa parliament kakati kino kiraga ki bino byonna bigenda mu maaso naye nga President Kyagulanyi Ssentamu Tembo bwe yabadde wali mu bitundu eby'ebusoga ayina ebigambo bye yatukuutidde eby'amaanyi ennyo byenjagala naawe owulireko platform Robert Kyagulanyi Ssentamu naye akalatidde bannanuupu obutafuna akatengo omukadde kano olw'ekyo ebikolwa ebyokuwamba abantu n'okusingira ddala bannanuupu abatwalibwa olw'ensonga z'ebyobufuzi. Kyagulanyi asinzidde bugwere eyo n'ategeeza nti ekirina okukolebwa ku be bannanuupu okulwana n'okukakasa nti ate tebava ku mulamwa ogw'okununula eggwanga abantu baddemu okweyagalira obulungi mu nsi yaabwe. Abawagizi b'ekibiina kya NUP bakedde kukungaanira ku ssinzizo lya St John's mu kabuga Busembatya e Bugweri gye beegattiddwako omukulembeze w'ekibiina kyabwe Kyagulanyi Ssentamu Robert ku mukolo ogw'okwebaza Katonda ogwategekeddwa abadde ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu NUP Mase Walukamba. Kyagulanyi asinzidde mu kusaba kuno okweka okukola ekiwamba abantu ekikudde ejjembe mu ggwanga nga nekisinga okwennyamiza banna-NUP nti bannaabwe be bawambibwa entakera bw'atyo n'asaba bannayuganda okwekolamu omulimu bavumirire ebitali bya buntu. Infact n'abaana be bawamba mudyobo ne bamuwamba ejjo naye naye kijja mwogerako kuba kiyinza okuba kiyiza. Kijja kwogera ku bisenyi bibatutte nga kyo tukimanyi. Kyagulanyi ategeezezza nti embeera y'okuwamba abantu n'okubatulugunya efuddeko n'abamu okutya okwesogga ebyobufuzi kyokka n'asaba banna-NUP baleke okutandika okufuna enkenyera naddala mu kiseera kino nti kubanga kino kye kigendererwa ky'abaliisa bannayuganda akakanya. Tugenda mu kalulu ke bayita protest vote nga tuwakanya embeera embi we are protesting against injustice nga tuwakanya ekiwamba abantu nga tuwakanya okuwamba ebikajjo byaffe nga tukayanira ennyanja yaffe tukayanira ebisenyi byaffe tukayanira emwanyi zaffe. Muveeyo mu kanoonye muveeyo mu kalonde muveeyo mu kakuume bwebeetantala okukapa muveeyo mu kabanje naki. Mase Walukamba abadde ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu NUP agamba nti bye bayiseemu bingi okuva lwe beewaayo okununula eggwanga lino nga n'ekifo kyabaddemu tekibadde kyangu nga y'ensonga lwaki asaanye okwebaza omutonzi. Pulezidenti weffe namukuba akaama ng'ali kwenda kuwummula nga lwaki ndi kwenda kuwummula ng'ebugweri wano wali weezikiriza nakuba nti kulaba manajaleti ndi kwenda baba kutandika mangu emirimu gya bugweri. Ife tulijja mu maiso kyova pulezidenti wange makemba akakola situka tutambule. Wabula wakati ng'omukolo gugenda mu maaso Reverend Canon Andrew Mpaata asabye bannabyabufuzi bano obutakolokota gavumenti eri mu buyinza nga basinzira ku mukolo guno ate ekibasaanudde obutafaanana nga bulijjo obugenyi bwa Kyagulanyi ebusoga eno bwezze bwefugwa ttiya gaasi n'okusika omuguwa wakati wa NUP n'abakuumaddembe kyokka ku mulundi guno buli kimu kitambudde bulungi. Walugembe Josephat Teven Kibumba NBS Amasengeki. Kakati nno nga bwe nkutegeezezza oba nga bwe nkunnyonnyodde mukwano gwange ampuliriza nti waliwo ensonga ennene nnyo lwaki Honorable Joel Ssenyonyi akulira odovuganya gavumenti mu parliament asazeewo ababaka bano basigale mu parliament nga batudde okulwanirira munnayuganda wadde nga abantu bo baagala bafulume babeere nga beekandagga badde ku street basobole okubeera mbu nga balabisa abasajja bano ebiyisibwa bibeere nga bano bagamba emikono gyabwe giri clean tebabiriimu wabula yo mbaka Honorable Joel Ssenyonyi ku lwa ttiimu yonna kubanga ono agamba twatudde ffenna ng'ababaka si ye nga ye yasalirawo ababaka bonna abali kudda oluvuganya gavumenti mulimu aba NUP mulimu aba FDC mulimu aba DP waliwo n'aba independent kakati bano balina okusooka okutuula bamuumuunye mu nsonga zino ezifuutuka mu bannayuganda amaloboozi ge twogerako ffe nga ffe okubagamba bafulume kigwanidde oba tekigwanidde kati omubaka agamba Honorable Joel Ssenyonyi nti ebivudde mu nkutuula okw'ababaka bano bonna nga beekuŋŋaanyizza wamu bakkiriza ku muŋŋankuyege ne baga nti tetufuluma parliament tusigale nga tuli mu parliament muno tuwakanye etteeka tusimbe ekkuuli oba batukubye oba batuvumye oba bazemu okubeera nga batumenya nga baatukola ku luli tewali kyakkola naye tusigalemu nga tulwanirira bannayuganda kijja kusingako okubeera
nga twekandaze ne tubeera ebweru abantu bano ne bayisa bye baagala bonna nga basinziira ku ffe nga bagamba nti temwaliwo twayisa bye twagadde temwaliwo singa oba oliawo mwaliwo ne muleta ebirowoozo byammwe tetwandisobodde kubeera nga tuyisa ensonga zino kaakati nno omukulu ono Honorable Joel Ssenyonyi avuddeyo n'akakasa ensi era n'agumya bannayuganda n'agamba tuli wamu nammwe naye ekyenjawulo ekiriwo tetugenda kufuluma paaliyamenti tulina okubeera nga tuli muli munda mwe tulina okulwanira ku lw'abannayuganda bonna naddala abo abatuteekamu obwesige ne baga nti mugende mutukiikirire kaakati okubeera nga twabakiikirira ate bwe tubakiikirira ne tubeera ebweru mu paaliyamenti kitegeeza tuba tumaze okubeera nga tubatunda ekyokubiri tetumanyi fanga ffe abawagizi tetumanyi mateeka oba oliawo gasembereyo ddala mu paaliyamenti wadde nga okulumisinga omulundi ogumu mu paaliyamenti naye oba totegeezeza sipiika kisoboka era tolina kyokolebwako yadde okubibwako fayini yadde okubaako ekibaluwa ky'owandiika okwennyonnyolako naye abaffe twebuuza kinalabika kitya nga paaliyamenti yonna sayidi yoludde oluvuganya ewamattuse mu paaliyamenti n'efuluma ebweru kabonero ki era nga ne bwe tunaafuluma abasajja ekintu bajja kukiyisa kaakati nno at least asigadde ng'ali munda nzikiziganya naye n'ateekawo resistance ne bweba nga ntono etya naye nga resistance weeri era ebaddewo ku likodi ne kiragibwa nti abasajja baagezaako okulwana wadde nga babasinga numbers babasinza amaanyi Honorable agamba bw'ati ate ne bagamba nti endowooza zimuwaayo tezigenda kusukka lunaku lwa leero kiki lwaki bakiddusa nnyo bano abapapa ye abaffe lwaki tebapapa bwe bati bwe bawulira nti amataba gayodde abantu ebuduuda ettaka ligwiridde abantu ne bafa kiteezi nawa juuzi ensoke zayonoona ebintu by'abantu ekalangala abamu ne bafa n'okufa ne kaakano bwe twogerera obuyambi tebunnatuuka lwaki ku nsonga bwezityo tebapapa tebadduka supiidi ne batwala obuyambi ne bataasa abantu nga bwe badduka supiidi ku tteeka lino ate nga etteeka litukkiriza ennaku eziwerera ddala ekyo kikulaga nti kyebakola kikyamu balina bye bakukusa ensonga eno nagyogerako mu paalamenti era sipiika ne mugamba kino kyokola kikyamu sipiika n'agamba tekufaayo tugenda kubongera obudde naye yali alimba kubanga wiikendi eno yonna bannaffe bali mu kutegeka ripooti egenda okusomebwa olunaku lw'enkya kakitegeeza madamu sipiika watulimba era tugenda kujjukiriza olunaku lw'enkya ekyokubiri ku tteeka lino kooti z'amagye bo gye bawuliriza si ssemateeka bawuliriza biragiro okuva ewa CDF okuva ewa commander in chief okuva eri high command ebiragiro gye biva mu kifo ky'okufuna ebiragiro era ne batambulira ku biragiro ebiri ku ssemateeka bo ebiragiro balina abalala babifuna kati awo wali obuzibu nti bo tebeesigama nnyo ku ssemateeka beesigama ku bakama baabwe ekyo kiba kikyamu kooti ensukkulumu yagamba nti kooti z'amagye okubeerawo kwazo zirina kukwasaganya nsonga ez'omunda ez'amagye nti kaakati ono tayagala kumubira saluti bakama be ono atuuka leeti ku mulimu ono bamudiployinga tayagala ono alina emputu bwe bityo ng'ekitongole kyonna ne kampuni ez'enjawulo zibeera ne disciplinary committees naye emisango kye tuyita criminal offenses ezo zirina kutwalibwa mu kooti high court erina mu mateeka kye tuyita unlimited jurisdiction kooti ensukkulumu ekyo yagamba naye kati bannaffe ate bagezaako kikyusa ekyo kikyamu kimenya amateeka kubanga n'obwenkanya mu kooti z'amagye tebuliiyo Machete Karanzi n'abalala bakabeera kati bagenda myaka 5 obujulizi tebuleetebwanga emisango tegitandikanga ne bakyali mu nkomyo kati kikulaga nti kooti z'amagye zino Mwai Museveni azikozesa kutulugunya abo abamuwakanya kyebaagala okusigala nga bakola kyovudula tugamba bannayuganda nti ffenna ekintu kino tukiwakanye nammwe abali mu NRM kubanga leero oli mu NRM ekyo ojja kumanyiza bakutwaleyo tumugunde bamutwalayo eyo eri wa NRM era ne kaakano okulira agenda kwesimbawo ku NRM
Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo waswaye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Kaakati nno eky'okuyisa etteeka lino buli munnayuganda kiyinza obutamusanyusa naddala abo abaagala ensi yaabwe, wabula tulina okusooka okubeera nga tumanya nga tunaba kubaako muntu gwe tuvuma, nga tunaba kubeera nga tulengezza bannaffe, naddala abo abatukwatidde omumuli okutuula mu paaliyamenti. Abaffe tulina okusooka twebuuze kino kye tukola kye kituufu, kino kye tukola kye kisaanidde, kye tukola kye tusaana okubeera nga tukola. Ye abaffe tulaga kifaananyi ki okusinziira ku ebyo bye twogera n'okusinziira ku ebyo bye tusaba ababaka baffe bakole. Toni kije tugenda okubeera nga tukozesa okubeera nga abantu bano tubagaana ogenda mu paaliyamenti. Ye abaffe okubagaana ogenda mu paaliyamenti ye solution entuufu, wadde nga ebiseera ebisinga babadde bagendayo era amateeka nga gano ag'ekivandulo ne gafundikira nga gayisiddwa. Kakati nno bw'atu tunaba kubeera nga oyomba oba ng'ovuma omaze okubeera nga ofumiitiriza kiki ky'olina okubeera nga okola oba kiki ky'olina okubeera nga oyogera oba olina kukozesa lulimi ki nga tunaba kubeera nga ovuma oba ng'oyomba oba ng'olengezza omukulembeze yenna, kubanga bino ffenna bitukwatako. Kigasa ki okubeera nga oyogedde ebitakwatagana ku babaka baffe ate oluvannyuma n'ovaayo ne weetonda nga ne bye weetonda tebikyagasa era nga byonna byamadde okubeera nga biggwa, wabula nga bwe nakunnyonnyodde nti bangi abatali ku sayidi zaffe abali kudda oluvuganya gavumenti nga bakolagana n'abantu bano bennyini era be bamu abasinga okuwaga nti Honorable Joel Ssenyonyi abakwate bafulume ebweru. Ne twebuuza lwaki bano essaawa zino bali ku sayidi yaffe ey'okuwaga nti temutula mu paaliyamenti, so nga ate bano bandigambye tutule mu paaliyamenti. Kabadi ki akali wano? Sooka oli ebigambo bino bikulu nnyo, bikulu ddala ate nkomewo. Ate nkyakuge nti kikyamu nedda, njalage nti kino kituufu tukikiriziganyeko tugende nakyo. Wabula wewalanga nnyo omuntu akudrivinga ku kintu ekikyamu naawe kyomanyi nti kyamu ne mukkiriziganya ku kintu ekikyamu nga temufunyemu kwawukana mu ndowooza, oyo abeera mubi nnyo. From nowhere ogenda kujja okola video we mulese Ssenyonyi ne president omuyiseemu eggaali, naye at the end of the day etteeka lisoma litya. Etteeka lisoma litya. Wewalanga nnyo kola statement ng'enkyo ogenda kwejjusa nakoze yaki. Nkiddamu wewalanga nnyo kola statement ng'enkyo ogenda kwejjusa statement eno nakoze yaki. Ate oyagala okukola video nga weetonda ku kye wayogedde ng'ate wabadde n'obudde obusobola okusooka n'owuliriza. Kyekikulu kyenkugambye era kyovula mbagambye olwaliro gwayagala oku unfollowing oli waddembe nnyo okunyiga akapesa unfollow olw'okuba nkugambye ekituufu kyotayagala kuwulira. Ne bw'onootuukayo n'okitegeera tojja kudda ongambe tuwadde mutuufu, ogenda sigali kubanga eri abantu agenda nawuza ti kintu kyakoze kituufu. Bw'amala okukikola ne kimu backfiringira tasobola kuddaga nti amunange yali nsobi nakoze kino. Anyigira n'atuggubala n'atandika okufuna entondo naye ng'ate wamugamba nti kino kikyamu oba kino tukikola bweti. So tutwale obudde tusooke twetegereze. President kyanaagenda okwogera ku lunaku lw'enkya nga luwedde kuba mmanyi either enkya oba ku lwokusatu agenda kukola public message. In fact ku lwokusatu ngenda bwa open roof mweke nnyini
mugenda kubesinga kubigambo president byanala yogedde ku mutimbagano oba press conference gyagenda okukola ngebiwedde video yero te mugitereke byebagambye olwaliro mujja birabako either president ngaakonye ku nsonga ezo obanga bivudde mu parliament nga bimbagambye fe kye twetaaga focus yaffe baani abagenda okuvotinga in favor of that law nga opposition ogwe tusinga okwetaaga twetaaga agenda okwebuzabuza ngaafukaana batagenda kwatendiga session eyo yone tumwetaaga twetaaga omuntu agenda okuliwakanya nga akalu kwe yagambye nno ndi wakanyiza tubeetaaga obbamanya mu numbers that is okay tewali muntu akkiriza tola muntu mu court martial nze sigenda kukiriziganya na muntu atamanya nti kino kikyamu kino kituufu no that is wrong ensonga lwaki tubeera ku mutimbagano gwo tukwata Museveni ensobi buli lunaku listen me very carefully ensonga lwaki tubeera ku mukutu guno ne tulumba Museveni tulumba NRM kubanga they don't listen they don't filter what they say what they do what they comment never have ensobi they keep on moving with that mistake kati saagala tugomo kati bakeekamu aka NRM nga tebabuulirirwa nensobe ne boji bagambe kyabagenda gikola mu kintu kyekimu nga tebakyusizaamu wano nze nsiba bagamba serekawo ne educate kawo nti kawo mentality serubiho saagala tubeere naffe ate nga tuli baseera kawo ne educate kawo twagala tubeere n'enjawulo enjawulo yeruwa kwekuwulira n'okutegeera just hours esigadde nkya you will observe each and everything tomorrow. Tomorrow, just hours from now, we're going to observing who's who, what is next. Feeling is omuntu personality ye nebikolwa ebikulaga omuntu godiringa naye. Ovude okutesimu we muddejo oli sonyo. What does the law say? Are you going to reverse that statement? Church is using a president. This is ABCD. Are you going to reverse that statement? Ye president wanakola same statement nga kyori kyakoze. Kitegeza ne president wamwe muliddemu. Are you going to reverse that statement nga watonda president? Waliwo ebintu nga byetaaga okusooka okutulamu okwekendenya nga tonnakola decision. Yes, oyina right yakola video in any possible way. Oluwaddemu okuwemula, oluwaddemu okwogera endowooza, you have all rights. But few moments later, zivalinga nnyo credibility yo eri public. Kubanga lero mbagambye nti wadde twogera ku mitimbagano tuli bannakyewa. Tuli bakulembeze somehow somewhere tulina batugoberera tulina batukiririzamu tulina batuwakanya tulina okwegendereza ennyo ebiseera ebisinga kati bino byonna nga bimaze okugenda mu maaso mukwano gwange atugoberera wano waliwo okulya n'okkomba essowaani nkugambye nti ebigambo biyitiŋŋanye enfunda n'enfunda mu bantu ab'enjawulo akasattiro kubanga enkya lunaku olusembayo era lugenda okubeera nga lusalawo etteeka lino oba liisibwa oba teriisibwa muganda wange Kakeeto ebigambo birungi si birungi era obubaka mmaze okubeera nga mbufuna taata we bali nnyo bali ddala Mukama Katonda akuddezeewo kakati nno olunaku olw'enkya muganda wange ngenda kugendayo ndabe ebintu nga bitambula ate amawulire nja kubeera nga kuwa butereevu nnyo agana bagavudde sayidi eyo maama mu ggwanga lya Switzerland nawe nkutumiddeko nnyo bannayuganda mwenna abannankyukakyuka abali okumpi n'ewala omulimu gwe mukola gwa maanyi nnyo omulimu gwe mukola gwa ttendo nnyo ffe tuyinza kukoowa kubeera nga tubeebaza kubanga we mutali tetwandibaddewo kakati nno lunaku lwankya abasajja balemeddeko nakugamba nti mu ggwanga Uganda amateeka gakola kitono nnyo naddala ago oba oliawo agakwata ku babede naddala abo ababede bwe basalawo okukola ekintu oba waliwo amateeka oba tewali mateeka bo ekyawe kirina okubeera nga kiyitamu waakiri bwe kirema okuyita mu mateeka abasajja bakozesa ensimbi eyo ey'omuwoomusolo ne bakivuga paka gye bakyagala ne kifundikira nga kigguse kakati nno etteeka lino bwe linaamala okubeera nga liisibwa olwo bannayuganda nammwe basalumanya nalumanya mugenda kubeera nga mukabatwawa nga entulege kuba etteeka lino limaze okubeera nga likirambika nti omuntu yenna alina akakwate ku muntu nga musirikale omusirikale banazzanga omusango naye waakuvunaanibwa
oba omuyita taata oba ankowo oba sengaawo oba kojjaawo oba kitaawo kiri nti omuliraanyi omusemberedde ogenda kuvunaanibwa ku misango egyo omusajja gye yakola onyonyole gwe wali oli ludda wanga omusajja ono akola ebintu bino kyannaku nnyo okubeera nga ensi yaffe wano weetuuse okubeera nga oba oli awo abasajja bye baagala bakulembeza bye batayagala oba oli awo tebiyitawo wadde nga byebituufu bigambo bingi binene ku nsonga eno sooka oli ebigambo bino ate enkomewo kakati bumalwa n'abantu kansooke mbasomese kati ngenda kwogerako n'omwana omuto byasobola okubanga yawulira n'omwana omuto byasobola okubanga yawulira babitegeere 25 mu kujjawo ekkomo ku bisanja eby'omukulembeze w'eggwanga buli mubaka yali mu parliament oba opposition oba waaki bamukwatira obukadde 5 ne babumuwa n'agenda ewaka ekkomo lyavaawo teryavaawo ne balijjako ekkomo balijjako by that time naffe tetwali bakulu naye twawulyanga abantu abakulu nga bagamba constitution si byo yabyanswa nti constitution si kyekintu ekiryawo kye bawewula constitution si byo yabyanswa ne balijjawo ne ligenda ife abandi badde balirwanirira nti akamanyiro kasusse twatuula ne tusirika ne tujja mobilization 2011 buli mubaka bamuwa obukadde 20 njagala omuntu ng'agatta kati bino ebintu bya bantu mwatugambe tutandika okukozesa ku bwongo kali naffe 2011 baba wa obukadde 20 oba wa opposition gwe gwotugamba tuveeko oba weenaalemu era mobilization kye baali baagala ne kiyita togikwatako 12 akawaayiro bba 2017 obukadde 29 ezo president yazizaayo yabaddiza sente zaabwe n'abaganzi sibitegeera bulungi ekyo ne tuteeka ebbali kakati katutandike ku bino nammwe bye mumanyi nga pulezidenti waffe aze okwesimbawo kati olwo sente zitandika okulinnya ababaka batandika okukaluba bagamba kakati busente bwe mutuwa butono mukama waffe ayingidde mu gw'omukaaga 2022 buli mubaka yaweebwa obukadde 40 kuyisa supplementary budget ye budget ey'ennyongereza kino buli muntu yenna ali ku live eno njagala akiwulira budget ey'ennyongereza supplementary budget nga ya state house ey'ennyongereza njagala omuntu yenna awulira akantu ako kwongereza kukiri ekibaddewo nti kiyinza obutamala nga ya state house ya billions 7 wuliriza oyayise taata tebannagisoma budget etaliiwo bali mu gyongerezaako mu financial ya budget eya 2022 nga tennaba na kusomwa abo banniga ate ne bayisa budget ey'okwongereza kwetannasomwa state house gyegenda okukozesa obukadde 40 buli mubaka dira ababaka 557 abatuula mu parliament abalina okutuula muli mwe be mubala ate sibe batuula mbalina kubeera 557 kwaliwo n'abatagendangayo eggwanga lyafiirwa biliyoni 22 mu obukadde 280 kuyisa supplementary budget nga ne budget tennasomebwa ezo ne zigenda okitegedde ate music yavuddewa genda mu maaso tewali music kale taata tonkambuwalira bino ebintu batugambe tukozesa obwongo naffe ne tutandika okukozesa obwongo ate okambuwala tugende maaso okay mu Desemba wa 2023 mukama waffe olwo tukyali eno tubanja ki tuli mu kubanja buwanguzi bwe mu Desemba wa 2023 buli mubaka kigambibwa yaweebwa obukadde 10 kuyisa supplementary budget ya trillions bwe butabalika obutabalika 5 mu obuwumbi 200 obutabalika 5 mu obuwumbi 200 buli mubaka ku babaka 557 eggwanga lyafiirwa obuwumbi 55 mu obukadde 7 bayise supplementary budget ya butabalika 5 mu obuwumbi 2 ezo ne zigenda ezo ne tuziteeka ebbali kakati jjo lyabalamu bo bennyini bagamba bakaweebwa ssente ababaka 409 ku babaka 557 bakutte buli omu ne bamuwa obukadde 10 obukadde 10 ezaabaweereddwa eggwanga lyafiiriddwa billions 409 ezo ne zibula
Omunnayuganda yasangiddwa abanjibwa obukadde 2,330 bamwongeddeko buli munnayuganda wonna w'oli. Oba otegeera oba totegeera, oba oli muguwa ddala oba oli butabika gwamanyi tukubanja. Obukadde 2,380 bazikubanja oba oyagala oba toyagala. Kati mu bbanga lya myaka 3 kuba mwenna mubaddewo abali wano tewaliwo omwana muto ali ku live eno. Mu bbanga lya myaka 3 eggwanga lyakafiirwa obuwumbi 126 mu obukadde 980 nga ziweebwa babaka kweyagala kuyisa mateeka gongera kutunyigiriza. Solution eriki protest vote bw'oba tonnajjawo Museveni zigenda kuyita kati gwamanyi Museveni wabatannavaawo gwamanyi. Beyond that Museveni nga tannavaawo gwamanyi. Beyond that gwamanyi. Beyond that gwamanyi. Katabadde batugamba okwogera ku nsonga za parliament ku kya ssente. Babadde mubirina bulungi bemusobola okakasa